kubanga highest record eya wildlife twagina wano mu 1963 twayina ekyokulabira ka Buluganda twayina enjovu mu 1963 twayina enjovu kanaana katwina enjovu omutwalo gumu mu 2028 muzikolako census tukola census. We have more families today of gorillas, mountain gorillas. We have more elephant, we have more zebras. Tumaze okuyisa Uganda Cob eyisiza we twali mu 1963. So the leadership of general empologoma, of course empologoma tufunyemu nnyo kizimu ku pologoma olw'ensonga nti zitiddwa nnyo abalunzi. Era kyovola banjagala kwebaza abamwami Luttamaguzi bano twayise etteeka mu 2019 eri compensating abantu ebisolo babiriridde abantu ebintu byabwe okwono kuba dutu tetwakirina. So in these 5 years wado progress nene nnyo kati obuzibu bwe bubadde mwami Busula n'abatulaba abantu bena babiraba nibagamba nti nga ssente tetunaziraba mu nsawo abaana baffe nga tebannafuna mirimu kati awe twagala okuteekesera ate ebintu byaffe tetugwira bigwire abatuluuliza tubiteekateeka kyovala nti emiramu ajaffe mwami Busula tutambulira ku miramu ena tutambulira ku mulamu ogusinga okubulwa tutambulira mu patriotism okubeera nga ffena tulimu nga bannayuganda olwayo miliyoni 46 it must be a market for all of us kyovala ffe nga national resistance movement by the way tukiririza mu federo niye tukiririza nnyo mu East African Federation more than federation y'amawanga eggwanga erimu kulimu kubanga tulowooza ntwagala akatala akawamu. That's our belief and that ekyo tukikiririzaamu ayaffe tuli banna federo ddala nga ba national resistance movement tugikiririzaamu lwakuba nti enjawulo gye tunatulowooza nti singa tufederetinga ate ku level esingakaawo twetaaga obutale olwaliro abantu bazuukuse ebikajjo buli ebikajjo mwami Busula kati olwa ebiri Busoga abantu bakaba n'ebikajjo mwami Luttamaguzi ono ayina amatooke buli week batema negengera lwansonga eriemu our market yaffe kubanga tukyayagala katujigazya kyovola abantu omulamu agaffe ogwokubiri tuguyita pan-africanism ogwokushatu gubeta social economic transformation okuba kati emiramu egyebiri ya NRM ya government of course nanti kati gyenjogerera kati nga national resistance movement kwache ekibiina ekiri mu bukulembeze kati obwavu bwe mulaba basebo ne banyabo bwe tulina kati kye twetaaga mu myaka gino 5 kwe kuteeka omulamwa naddala number 2 okuguteekako nnyo amaanyi omulamwa ogw'okwongera okugaziya obutale bwaffe tulina okuba nti ebintu bye tulima bisobola okugenda e Congo tusobola okugenda South Sudan tusobola okugenda e Rwanda tusobola okutunda kyovola abantu akatale bwe kalinyibwamu katono nnyo nga tutwala kasooli waffe e Kenya twafuna ekizibu. So kiki kye tugenda okukola mu kutondawo emirimu kinjawo okusembyayo before after production kati tetugenda nnyo tetwesiga nnyo mirimu gino gy'amataayi tetukitwala nnyo ng'ekikulu kubanga tumanyi tetugirina bamulya bisiike gino gy'abamwami Nsibambi because mu Uganda mwonna abantu abalinga bano bakanso Nsibambi abalinga Luttamaguzi abalinga Kiwanda balinga bano bamwami w'omushana bali emitwalo 40 abakola mu bitongole bya gavumenti abafuna omusaala nga bwenfuna nga Luttamaguzi bwe tugenda mu miliyoni yes tugenda mugula emmotoka ya miliyoni 3.5 ku lumu tugenda kuwameka mukama we yagambye nti parliament yejalabya tagenda kuwayo miliyoni 3 tugenda kuwameka kanso maliriza n'ensogeseka okay anti nawe oli mu ggwanga mwegaanagaana nnyo kati kyembadde njagala okumanya omanyi nako omanyi bano aba opposition bagana batugamba tuwakanye ekiteeso katwagala tuke ku kiteeso ky'emmotoka kyo mukiwakanye mugende nti ffe n'emmotoka tujja kuba nazo kaka ez'okugula is a donation bagituwa China yagituwa emmotoka ezitwali tugenda zikozesa mu G77 and I've even shown you the message. Right. So tugenda kutondawo tutya emirimu okusooka tulina abalimi mu Uganda abantu abalima balimi obukadde 9 million families. These are families. If you multiply them by 5 that's about 45 million people kivola nti about 90% bantu baffe balimi kati no tulina families obukadde 9 niye tulowooza nti ku bukadde buno 9 actually according to biwandiiko tulinako obukadde 7 nga bo badependinga ku kulima 7 million families. These are families not people. Kati kye twetaaga mbano ne Luttamaguzi mwali kati kye twetaaga singa tusobola okuimpawalinga buli mulimi kubanga balimi baffe bali wakati wa 1 acre ne 5 acres va kubana abamu abalina olukolodoli lw'ettaka naye singa tusobola tulina kati gye twaleese gye tutayita 5 acre model tulina 4 acre model tulina 1 acre model bisoboka only that nti you are just negative era honorable Luttamaguzi yadde tebisoboka naye katubiwulize amalirize ngende wa kanso yes ate kiki tukulumbye kati olwaleero
abantu bangi they are in this nabadde njogera wano nja kubayitako honorable inenda kiike mu kitundu now model yaffe eno 1 acre model singa abantu tulina enterprises twagala okuteekako essira nti singa omuntu alima emmwanyi because mu kulima kuno mulimu ebintu bya mirundi ebiri waliwo ekintu kyolimu ekinene n'ofunamu nga kyo omala kulima bunene bwakyo n'olyoka ofunamu ate waliwo n'ekintu ekyanga kyo kikwetaagisa kukiteekako amaanyi mangi naye nga ko katono for example singa omuntu abadde alunda nkoko ku eka emu that is intensive agriculture intensive animal husbandry ali mu nkoko poultry just 1 acre ate gwe 1 acre eyo mu 1 acre y'enkoko ng'omuntu enkoko zokka zabadde atunda lawyers asobola okuteekako enkoko omutwalo nga gumu n'ekitundu ku acre however singa gwe obadde olimako kasooli otojja kusobola wadde okugyawo ensawo 10 kat the output is this singa actually this is our target to empower 7 million families nga buli family ekitone nnyo esobola okuemployinga abantu 10 by the way wano wava statement president gyayogerako n'agamba nti kyobola abantu Buganda yafuna abantu bangi abaali bava ebweru wa Buganda ne bajja muno Abannarwanda Abarundi bajja nnyo wano olw'ensonga nti wano Buganda yagenda neekola emirimu nga nabo bennyini beetaaga abapakasi abavudde awalala kati olwayo kye twetaaga ku empowalinga family zino mwami Busuulwa bw'okola ekibalo no empowalinga miliyoni 7 buli makane gabeera nga gasobola okubanga galina abantu 10 kandi ne bagamba nga gakozesa abantu 5 ku enterprise eyo ebeddewo ojja kusanga tulina emirimu egisobola so amaanyi gaffe gonna mwami Busuulwa mu kisanja kino tugamalidde kuteekawo misingi kye tuyita infrastructure kati amaanyi gaffe galaga tugenda gateeka mu kuteekawo obugagga mu maka awamu n'okutondawo emirimu ekyo tugenda ate amaze omuwa information atenga amaliriza ajja kujja kugundi kulayinidde ajja kujja ku information kawandi ka honorable kastono jimpa anti alina okugiddamu kanjikuwe kati nze kyembadde njagala okumugamba kuba ebintu bino mugera ne muwuddisa abantu baffe abali ntuka ku nsonga honorable nawe wayogedde ebibyo kikyo Mwami Museveni yagamba ng'atandika ekisanja kiri nti buli maka gagenda funanga obukadde 3 n'ekitundu buli mwaka olwaleero minisita we yakomyewo n'agamba nti buli Munnayuganda bamubanja akakadde kamu n'ekitundu tosobola kuleeta bino byakulimba bannansi bino kakadde mwako ngende wa kanso actually tutugamba nko miliyoni 3 n'ekitundu twagamba 20 million shillings per family bw'ogabanya ssente zino miliyoni 2 tugabanyamu emirundi 12 buli maka gaba gafuna miliyoni 1,800 buli mwezi tajeti yaffe bwe twagala buli maka nga gasobola okuyingiza akakadde kamwe 1,800 naye amaka gano tulina okugambako nga gakola ki kati enterprise zino zezifaanana zitya kati biri ebirala byotabikamu ate sima biki amaaso kugwanga kisoboka BBSKATI honorable Luttamaguzi honorable Kiwanda mwebale nnyo kyetwagala okugamba nti kisoboka yes kisoboka mwami Luttamaguzi okuba nti kisoboka njagala nkubulage BBSKATI maaso kugwanga Majestic Brands kyekitongole Majestic Brands kyekitongole ky'Obwakabaka ekyakwasibwa obuvunaanyizibwa